togezangako kukaaba bwavu ng'omwana waawulira naddala omuwala. Togezangako kukaaba bwavu ng'omukazi awulira. Yingira mu ttooyi osibewo okakase nti teri awulira teri alaba obulamu obwavu oveeyo ng'olaga nti you are strong financially. Kubanga ogenda kutta amaka, abaana bagenda kwonooneka. Waliwo omwana gwe baadde balimbalimba baagala mutwala awutu ng'agandinze ebyokuntwala awutu si kyekikulu, taata wange ajja kuntwala next weekend. Tonimba kunkwana nti ontwala awutu. Kati ye alinze kugamba omutwale awutu ati gw'ojja okaaba sente. Olaba bwaddayo eryage waadonga kuntwala wayye. Mbuulira tulabe. Kubanga taata omaze okuclaiminga tolina sente. Okuclaiminga nti oli mwavu mu maka kiringa muntu kulangirira bwavu mu ggwanga. Obalibwanga ataliiwo, tolina ndagaano gy'osayiningako, tolina bujulizi bwowa, tebakubalanga muntu kasita omala okulangirira nti ndi mwavu. Kati omusajja olangirira otya ewaka nti oli mwavu? Tolangiriranga nti oli mwavu bisobola okwonoona amaka. Ate tolangiriranga nti gwe mulaba ndi mugagga nnyo kisobola okukugisa mu maka era n'ofa nga balunkanira bya bugagga byo. Be clever. Kituufu. Abdurashid okomyewo ina kazindaalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze experience gye nnina nalina omukyala Allah yantaasa muzungu nembeera naye tuzaala n'omwana katuli bafumbo n'okusiramuka namuwasa yasiramuka nemuwasa naye twamala emyaka actually 8 nga tuli ffenna naye time neetuuka okuba nti nali nkola nnyo bonga abazungu musimuwa attention biki naye n'abanga yatandika okubanga ayina abasajja baalaba era omukubatu namusanga n'abaana babiri kati omukuba tamanyi bange okuba nti abaana nali mbayisa bulungi ye yampita mu lumu ye nampita dad kati ng'amubbyeko essimu andaga messages ez'omusajja oli zamusindikira nengenda mu kisenge ky'omulenzi naggalawo nandaga ng'abaana banyiivu ne bandaga messages kati nze n'ensirika naye ng'omukyala akiipinga ng'onu ng'akomplaininga tompa budde tonjagala tokola ki naye mazima gennyini lwe nabuukako waya ne mugamba nti oyinza otya okuŋŋamba nti onjagala nnyo nti sikuwa budde ng'ennaku z'omwezi bweziti wali wano n'omusajja ku address bwe ne message na zonna naziraba in 1 week yafayiringirawo divorce. Kati kyeneebuuza nti nze mu kwogera amazima kumpushinga to that end kuba nayogera ekyali ekituufu kuba n'obubakafu nali mbulina nga ne messages nziraba ne byonna byebali communication tebalina wakati waabwe. Kati nze okwogera amazima kuba ekyo nakigumiikiriza for maybe a year. Naye nga ye ne wobanga ovudde awaka nga mubadde mwenna wasuza waka nakukubira essimu between in 15 minutes n'otakwata then agenda kugamba nti obadde omukiitinga you've been cheating on me. Kati ebirala wenjogerera kati ndi ku child support naye tekyalibadde kikulu naye ng'ekikulu kya byonna ekirimu nti nze lwe nayogera amazima kati lizaali nsonyi gyali ate nga kyali akola kyali kikyamu n'afayiringa for divorce. Kati kyekyo ekyo kiri kitya ne bw'okitegeera mu mbeera eyo bw'ogumiikiriza obulimba buli mu kumanya kintu olimba ng'otegedde ekintu n'okisirikira kati ng'ekyo nakisirikira naye nakigamba esaakigamba mutuwa nakigamba ye nga ye ne mwatulira. Ekintu ekyo kiri kitya Sheikh, how can we relate that to what we're talking about? Barakallahu fiik. Seeka wange atugambye yasobola okikuuma omwaka mulamba. Na ekibuuzo kiri omwaka omulamba gwe wamalanga tokyatula ne wowakyatulira ebbanga eryaddako awo wa woolaba wali mu mirembe? Subhanallah. Sheikh emirembe gyanzigwako kubanga ng'omaze mbuuza kati emirembe egy'ewaka ng'akitegedde omwatulidde na wano nga gw'okimanyi naye nga tonnakyatula njagala tukompeyaringe period
eyo ng'okimanyi tonnakyatula tonnamugamba mazima nawali ng'omaze okumugamba amazima piisi yaliwa nakubwa n'okubwa after ng'omaze okyogera namala okyogera n'okunkuba yankuba otyo kakati awo wembuuza nti kati wawu wali mumirembe before kukyogera oba after kukyogera before kati awo kyenkugamba nti obufumbo tubeerawo okufuna piisi kulimbagana era lwowayogera amazima gye gakutuusa olabayo era n'abaana ebbanga lye baamala nga bakisirikidde ewaka waaliwo amazima bwe baasalawo boogera amazima baayonoona abaana naye kirabika baali bakimanya ebbanga ddene naye nga tebakyogera lwe babasitinga nabo ne bagaaka bakyogere baayogera amazima galeeta obuzibu mu bufumbo kyekyo kyetugamba nti emirembe negibagwako kuba nakolanga ebintu bingi nga mbeera nabo kati okuba nti siriiwo banyigira mama waabwe ne banyigira nange paka lwe bagendako ne wajjajja waabwe nga basazewo awo mulimu n'okufiirwa abaana awo webagambira nti amazima kasita mu bufumbo amazima bwe gakulembera obuvuga obutwala butabika kitegera kiseseeka muguluma kati ndooza according byemufuna byemulaba ndooza mukiraba kyeŋŋamba kati mutuusa okumpagira ku kyeŋŋamba ono n'omukyala bakigyeye bulungi nnyo seeka muguluma oli musajja mukulu abasajja bedda baakuumanga obufumbo n'amanya n'okumanya nti ono omwana si wange baalufuna ŋŋenze makka kubanga baalwangayo ekyo kyali komoni nnyo n'atunuulira n'agamba nti omukyala ono tulina abaana 3 emabega eno tulina n'abaana 3 mu maaso be baana 6 ali wakati wano akola abaana 7 ali wakati eno waliyo 3 bo bange neeno waliyo 3 bange omwana ono okutabula emirembe wallahi kankisiriikire ne basirika yes kati abantu abo betugamba olwaleero betubuuza nti abedda bakolanga batya okukuuma obufumbo bamanyanga ddi lwe boogera amazima ate ddi lwe bubeeranga obulimba ge mazima g'olina okwogera era n'abakyala bedda baakuumanga amakanga gali bumu tebaagabanga baana mu mbeera eyo naye kati omukazi mufunamu butategeeragana noono omwana si wuwo nayonoona byonna ebyaliteredde kati baganda bange bwe mbagamba nti please umara okutuga nti ani yabagamba nti obufumbo buwangaalira ku mazima bino bye yali ategeeza nabbi abakyala be yasinga okulagala avo obamanyiseeka muguluma mukyala mwagalwa ensi yonna emumanyi be yasinga okulagala avo yawula be yayagala okulagala avo kirala n'okwagala kirala naye okulaga be bakyala be yawasa n'ategatta nabo olw'obukadde era awo abalina endowooza ga nabbi yali muntu w'abakyala awo we bafiira nobaga nti bw'aba muntu w'abakyala n'awasa n'abakyala batagenda kwegatta nabo nga bakaddiye naye wallahi yabalagala tushozeemu nti nabo weebali yabalagalavu ng'eyiikanga mubisi ng'abatwalira waggulu wallahi nabo kakasa nti olede wendi omukyalo omuwasiza teweegatta naye olw'obukulu akati bwona amulagala gwaseegatta nawe kubanga oli mukadde nti oli ku mazima quli lhaq walau kana murra ogera amazima wagana abagakaawa ng'omanya nti ebyo tebyategeerekeka
Hadisi yaletegeeza kirala yakasaato. Exactly. Yali mazima nze kwogera naawe nti sabbiiti ejja Allah waba mpadde obulamu tujja kusisinkana awo ge bagamba twogera amazima. Naye ishu mu maka amaka nedda. Amaka nedda. Bantu bange. Era mubaka nti oyo omusajja awangadde ne mukyala we genda omwebuuzeko nti how do you deceive your wife? Okikola otya? Okimanyi kuseka mugulu moddeeka? Sheeka Keeto komyeyo ku ddoboozi katono. Seka muguluma. Assalamu alaikum. Nze nange manyi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oddeeka wallahi nga toliko nakaseko. Erya seeka likyesibye. Ate eryo lirikiriya. Ffenna anitadda waka nga mu butuufu alina stress we ng'alina ebimutawaanya alina byalowooza n'atuuka eka n'ayasama muli mutya puliisi mbadde njagala kujja kubalabako obwedda ndowooza gwe mukyala ninga wallahi mu byobadde olowooza kuva ku makya taliimu. Era ekikuleese ewaka si kumulabako oze ku ssaawo kiwanga osobole okuddeeka enkya ofeesinga ebizibu bye. So life gye tuwangaaliramu nze neewunyiza okubanga mubadde mukyewuunya naye gude naafu gye tusibidde nga mukirabye nti bwetyo bwe tuwangaala. Ebimu bikwatirayo bukwatizi kati seeka mugulumu oyo omulaba. Seeka muguluma ffe bye tumanyi gw'omanya ebisinga olina omukyalo omu. Nze ne mukwaya. Naye ekibuuzo kiri okimanyi nti kyakwatirayo bukwatizi gwe wali tokimanyi nti ojja kubeera n'omu. Era saakyagala nako. Naye wakimugamba duli kye wali oyagala kirala naye wamulimba kino kyolimu kati wallahi Katonda n'ayamba nekikwatirayo. Kati akutenda kwogera mazima nti omwami wange yandaganyisa talinzizaako naye nga during ng'omulaganyisa wali omanyi neyiye gy'osuubira jjojjo muzisizaako naye Katonda yakuyamba kino nekikwatirayo kati akutenda kwogera mazima naye wallahi wakimugambira wali olimba. Ekimasolo agemu ni mutiitiizi naye ng'okusooka tewali mutiitiizi wali olaba nga you can era nga you will do it naye ng'omugamba kino ky'olimutudde. Kati okumukuuma eri mutuuke mu kino ky'olimu wamukuumira ku bulimba kati lw'oyogera amazima. Tosuubira kuwangula n'akatono bwe kati bagala kulaga Sheikh Salim Masolo. Tosuubira kuwangula n'akatono bwe kati. Nvaako ndeka nsigale nga nnyina wenywa amazzi naye nga kati okirabye naawe mu bulamu bwo nti wali oguumaaza. Kati nekituukirayo ebituukirayo si bye batutwagadde tubisanga eyo naye si bye tunuuyirira tuba tulina nniyandala. Ffenna nabagamba ffenna buli alina omukyala na buli mukyala yenna alina omwami wallahi 99% ffenna oyinza okusanga nga tewali yali nniyanga mu kwagala okuwasa bwe yali ateeka priority oyo gwalina yazirina. N'agamba nti we remarry again. Seeka mugulumu olaba mukazi wo ng'akuyitako wakasato ng'amuyitako wange ng'ampitako agenda wooli alaba oli yali beta nze ndaba n'omukyala yali beta. Life bwetyo baliwo ku bulimba tuliwo ku bulimba era wookirabira ekyo buli awagula nti awasa second wife oba third wife talina gwaleeta ng'alina ekimu ku biri ebitendo by'oli asooka. Aleeta mulala nuko omusajja ono bulijjo ndi naye nga manyi nti agala abantu abafaanana ngange ogenda okulanga aleese mulala oganda ekitegeeza bulijjo nzali naye nga bwe bityo bye bifaanana muganda wange.
eyo right muginyweze era nga mugimanyi you must kalimba kooko mukyala wakubanja okumulimba kooko nti you are the best naye right z'omusaba ayina okulimba kooko nti bwenkutunuulira kiyitaga abasajja abategerekanga gwe naye nga wallahi naawe okimanyi nti mu maaso ge totegerekeka byakusaba oleeta koota yaabyo oba otegerekamuki naye netuwangaalira awo